oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Sina buzibu, I'm blessed. Bobera nga blessed obulamu bwe bugagga ate obulamu mukisa obanga okyali mulamu eno okweyagala because bangi abafudde ne batasobola kulaba ku nnaku kuno olwaleero. Yeah. And nedda, it's not about money, it's about mvubuka okusacrifice nga newerekereza. Obulamu bw'ensi eno amasanyu tegakoma. N'obeera myaka 5 ojja genda ogule emmotoka naye ekizibu ennyo mu life is tosobola kupreparinga bulamu ku myaka 5. Obulamu ojja bupreparinga nga olina emyaka 2 okutegekera family. So what I'm doing, siri mugagga nnyo, but then I sacrifice the little I have ne savinga. Nfuna yawo omuntu atunda ettaka ng'omukulu Kamoga bwe yakikola ne musasulako mpolampola paka werigwayo. Era nkubiriza abakyali mwange n'abayimbi tolina kuba na ssente nnyingi ogula property or something. Just saving akatono ofunayo omuntu awo gw'osasula mpolampola paka lwomalayo ssente naye teri kisinga property guys. And sina ssente nga bw'ongamba naye ate nze naye saagala kubiraga just that bakyali bansangayo eyo nga nnina okubyogerako because byambina naye just nali saagala kubiraga naye bangwikirizaako bugwikiriza. Anti kiri kyegambye kyekiri kyegambye nti omuvubuka ng'onaabeera successful olina okuyiga kye bayita sacrifice. You need to sacrifice. Bw'obanga okwata ssente ng'ozidiibuuda togenda kwezimba. Omuntu ng'oneezimba olina okusacrificinga something. Oba oneezimba okujja ng'ogenda kuba mubbi. Nzali saga kuba mubbi. Nze njagala ssente zenfunye nziteeke wantu zikomewo. Emmotoka tezza ssente wabula emmotoka means of transport. Njagala abantu bakitegeere okubeera n'emmotoka si bwe bugagga. Bangi bakyali baffe balina amamotoka naye amafuta basiba bagasa baffe. Okitegeera? So kati nze nsobola okubeera nga sina mmotoka naye nga neebakidde ebyapa nga 5 nga ntundako kimu nengula emmotoka nga 2 oba 3 mu kyapa kimu. So nze to me I'm not driven and I'm not taken by amasanyu g'ensi. And me ruling in life ng'omuntu is I want to be rich, not to look rich. There are two different things. You can be rich, nenga you don't look rich. Nga mu bantu olabika nti oli mwavu nenga mu real life you have the money. So the problem in social media nti twagala nnyo okuimpressinga social media bandabe nguze emmotoka nkoze kizibu si byendiko blood. Nze I'm preparing something for my family. Yeah. Okay, Mr. Panda, juzi twalaba ng'okostinga. Yeah. Olwa case. N'okostinga. Omukulu n'avaayo ABrynz. Kati bw'oba nno ogoberera ebintu ebiri ku social media n'obitwala nti bituufu ojja kugwa eddalu ebintu ebisinga ng'olaba nga it's about celebrities. Nze ne ABrynz actually nze napostinga nga ndifeninga bakyali bange nga my point was simple. Ekkomera just judicial system yaffe si buli muntu nti akasanga okoziza bakutwale mu kkomera. Blood tusobola kuba mbu wayogedde ku muntu ne bakusibira mu sseero y'emu n'omuntu eyatta omuntu. Bonna akomawo ebirowoozo by'anaaba kunyumiriza mu sseero eyo mindset yegenda kyuka oyinza n'okutabuka. So nze nsaba judicial system nti omuntu bw'aba akoze akasango tunoonyeeyo nti community work agenda ayonja kasasira agenda akole ki. So kyekyali it was my oba asasule fine ya ssente. So kati ABrynz commented nena maana ajja ku Snapchat zinayi sana nakola comment ye nangamba blood nkuwadde dangayo in a joking way nemugamba ye nange kankuddize. But we're just friends, man. That's my stylist from day one. And I work with him, and now we have a video, a photo shoot together. So we're just joking. He's my friend. Yeah. How do you balance? It's about your work rate. I talk for okola work rate here, you need to be working out. You need to be minding about your body. Omuntu totally healthy, you won't be able to handle the ebintu bino byenkugamba. I work out a lot, and I care about my health, and I care about my program. Bwembanga budde bwa TV, tojja kundaba walala. Wemba siri ku TV mbera mu studio, wemba siri mu studio mbera mu gym oba waka. So it's about muvubuka kwetegerera obulamu bwo. Si bino byakugamba nti kakubidde wa buli kapate ko wulira ogende. No, that's not Crystal Panda. Yeah. Tetulina lutalo. He's a legend and I respect him.
is one of the biggest artists we have in the country. Abasajja bagamba nti otambulira mu bigere bya muntu. Bwe batyo bagamba kale bwe kiri. Bwe balowooza. Kale bwe kiri. Okay, owulira nnyo okuba nti obadde ku stage y'omukyala gy'ebyajja. Mabegakawo twabalabanga ensonga muzikwasaganya ssebo. That's Ngototuka. That's my girl. That's my girl. That's my girl. That's my girl. Just know. Oyo blood. Kati kuba ngambe blood notegera byotegedde kati gomanyi. Blood. I love you, Lydia. Blood. Abakyala alina ndyagadde bakazi manya Basajja oledde njagala Basajja. I have a girlfriend. I'm not single. I'm not single. Gwe kyolina okufaako kiri kimu nti is this single or not? Ebirala tebikwakwata ku ebirala byange. Abamu tetwagala kuteeka relationship zaffe ku social media. Nkola, I'm one of the most paid TV personalities in the country. I think I am among the top 3 or 4. So I use my money well. Shout out to where I work for NTV. I love you. Ojja kujogereko ne Apple. Omuwendo totera wabeerawo omuntu nga bambi yakwagala ku mutima najja na kisinzira maani. Batoyogerako ne manager. Ebintu obimanyi. Naye nga mbaagala nnyo. Obubaka obusembayo bakyali. No, it's the one thing I tell every artist. Once and did both, I'm a TV presenter and an artist. There's nothing as bad publicity. Everything they talk about, anytime they talk about you out there, again. Find people who say, waliwo yagamba musimbanya I sacrifice my child for fame. Najje nachogera ku TV. Talina bukakafu. Ebe nababyogedde. But then bubanga gwe ku mutima omanya kituufu. You want to be driven by what people say. Abantu batuvumye nnyo. Negwe oba omanye nti kibagamba kikyamu oba kyebogera kikyamu. Just keep quiet. That's the advice I can give every artist. Bibatu mugenda ku Facebook omwana nga akuvumye takumanyi nakulangira ki nakulisa ki bazadde baba nokamba kati ono mukoze ki. Nenga tamanyi gwavuma. So nze kyengamba is it's about the mind game. Bwanga oli muyimbi oli ne bakogerako ekintu ng'omanyi si kituufu. Just keep quiet, move on. Nebwe kiba kituufu. Nawe obwera bakoziguddemu. Ate kati nze kyenalabye kati abaana bagenda tandika kutambulira ku bayimbi. Era abayimbi gye muliralira ebintu byammwe gye mukolera ebintu. Bagenda fuka nga ba TMZ. Bwe bakulabira bakuba akafaananyi bakatunde. Nenga mwana musanze nva ku shows natuya nakyakabinyo bagayi bange mwe bali kubeerayo nina tune empya ne Alan Hendrick ne Uncle Bebe Cool. I have a tune with Ethic, the guys from Kenya. Man, it's gonna be big. 2022, I'm a killer. Aye. Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.